ogamba oti sina mtawana Merry Christmas same ekuyitizza ete olunaku olwaleero simbi twakagitandika tukyagikola katulaba ate weekend yonna bwenetambula. Oli musajja wa famire omukyalo obadde naye oba? Omukyala sibaddeeko naye gyali tuwuliziganya era nyongera omwagaliza Christmas ennungi n'abaana baffe ne bannayuganda bonna. Twogere ku lunaku luno olwaleero influence yo ebadde etya kulikayo? Ovuddeyo banaye nkulabye ng'ogenda ku stage abantu bakuba enduulu obadde okisuubira ekyo? Egyembeera yonna abantu basanyufu tukanye ne bannayuganda basanyufu manyi bamanye basanyufu bange era mbebaza nnyo kukibadde wano wavayo n'ogamba tewetaaga second chance kituufu ali togyetaaga? Ndakukibuuza ekirala kuba kati ogenda kunziza ate ebintu ebyo ebyobufuzi. Mukulu Mayinja tulaba nti performance ye ekyuse engeri gy'opafomingamu ozina amazina okankano olinga tugambe nti Fango yakuwadde amasannyalaze era ebyo byekola fujjo lyawe ate tukulabako ng'okikola bino yebuuza abalabi buuza gwerwako obeera eno mu kamera naye bali abawalirayo yo Mayinja gwe bamanyi. Twogere ku luyimba lwa Namukwaya ng'obeerawo oluwandiiko oba Fango ne yakuwandikidde? Oluyimba lwa Namukwaya si luyimba kabadde kalanga naye kati ekyo ekyafulumye Namukwaya biki tulina bitu byetuyita behind the stage behind scenes kakati tulina fujjo lyaffe lye tukola naye tetulifulumya naye simanyi mwana oyo yafulumiza bintu ebyo tukola fujjo lingi omanyi bakuyitawo ne bagadde kyatuwajjamu atukubemu omuzikiti tuyije akalango n'ogamba oba nkatandika entya one olina okulowooza ku type ya audience gy'oyita n'olowooza format ki kati erinnya nga Namukwaya tojja kugamba linnya nti oba Joanita oba Evelyn Ezzungu audience gye tuyita kati olina okuyiya erinnya n'olikubawo wali nabadda olitegedde kino okifuna then olikiwa donation mukirina okuba okitegedde kati ekyo kyenali naye mbwe nali nkiyiiya ate akaana ne kalikodinga ate ne kabifulumya ebintu bikolanga mu studio n'olimba lusobola n'okulema ogakola kino naye temubifulumya product ewedde naye kali akajaze abantu bonna bagayi omukulu abadde ki kakati ako ebyonna libafujjo naye nga akabadde kalango owabirabi ku TikTok kikyakujidde mugongo abaana ba TikTok abo simanyi ali basonyiwa tubaleke okimanyi gwe number trading ku TikTok okola naye nabirese kubanga nze okunjogerako ekirungi kati ge mawulire naye ekibiyita ngamba ebyo kati bya bulijjo. Tukulabeko ne mukulu Geoffrey Udaya abadde akugamba ki? Oyo muganda wange mukwano gwange muliraana wange so sisobola kuba nti buli kyananyumya naye ate nga nkireeta mawulire. Nalowoozezza nti oba oluyimba lwa Namukwaya abadde akubulira nti mukulu tukuva ku layini. Aleka mulowooleza tubadde na byaffe birala tabyogeddeko. Oluyimba lwa Namukwaya ako kalango muganda kati gwe tewakategedde tewategedde gye tugenda kuba kati erinayo tekiniki gy'osobola okukozesa abantu ne bategeera mangu buli lwokyongerayo oyongera kulanga nkwakyo buli lwokyongera singa nakoze akali decent singa era mubuulira kati koyina obwa Christmas obwalumu bwonna oyina kosobola okuŋŋamba off head kati wano toyina era kiri ekibifaane ky'oŋŋamba so audience ye target audience gyekugamba mukola akalanga ako alien eyakuyise oba gwe wagenzeeko? Emma yemutegese Emma Sergo yategese kati yaŋŋambye tugende mu nyimbire y'akalango kivulu kiri bwekine bwekiti nenga oba nkayimbe nti ajjukira omuntu aguddeko ne tukali mu studio omwana n'akuteekamu ekigoma netandikawo bipangapanga nga bye wakoze ku stage oli legend oludde mu industry bikulekawa brand yo bigiteekawa Namukwaya mukuwogana okwobadde mu studio ne bano ab'amagye bemuwa ekitiibwa balina lwe babeera mu lutalo lwakwate mu bafiriminga tekina gye kindeka oyo eyo tugambye behind the scenes okitegedde naawe olina byokola nga tonnajja ku TV ate mu art ffe twagala okumanya omuntu side ze bbiri mu art twagala okumanya decent side ne stubborn side netujjamu the real you naye kati abamu okeepinga the other side too toba na comfortable
neffe mu art sooka nekugjamu yo stubborn side nenjimanya nekugjamu neyo decent side kati bwe tuba tugenda okukola show nemanya oyo ino sini agisobola oyo ino tagisobola byonna nina obifuna so kati that side of mind bweba mu studio kati kakweyo akantu nze lumu nalina omuwala tufiriminga oluyimba netumutunuzaamu kamera nga taseka tumutunuzaamu kamera taseka ntungawo tutidde oluyimba seka paka lwe yakuba akaama naŋŋamba nga tompadde vodika sirina gyenzirya kisanyu era naga abaana muyimirire nemuwaka vodika kendagenda okulaba nga aseka nga nebyo tutubifiriminga otegereza noli masinza dogera so olabe tukola behind scenes ebyo bibe emabega ebyo akwenda kusina ate abaana batandisa obita kyabulabe tugambe nti no bakusetinze bo bakolereko amawulire tebasetinze naye ekyebika omwana eyabadde ku kamera naye yabadde yeewuunya kuba mukukulabamu wakalize noyita namukwaya nomwana nojjako ediseti bwoti nolaga nti oba kyokoze oba obitegedde naye jjukira bw'oba ne headset ku mutwe sawundi ekugira si yekugira ng'okoze lwakuba singa mubuuzako bawriters abalala omuntu aba ne fane side mukulu mayinja lwalwako omukyalo yavaayo n'agamba nti ekyakumyawo ebungereza wajja kubanja kyapa kyo ebimu tubibuuke njagala nnyo tubeere ku nnyimba zino twalabe champion gudo ng'akaddamu ne bagamba nti nno gwe yagamba aliyeni omwana akaddemu katambule nnyo kituufu kyonna kyekiri fe tuli ku advertisement fe gyonna gye katuuka kasitomanya nti 31 nkwakyo fe sifayo kyoyogera kasitomanya ensonga eyo kino kikoze lwakuba nti nno sikwacha naye ndi muntu apikinga amangu ogambalanga kino pikinga amangu neŋŋamba eyo audience tuyita bweti alanga kino so olina okuba creative mu art kale omwaka guggwako mukulu mayinja ogula byotya bwenga gwe kukutambulidde gutya kutambudde nga bwe nagubala wagubala otya novaako nogenda ebulaaya nomaawo nodda nga bwe nagubala bwe guli ngenda ebulaaya ne mubeerawo nga mwogera nenkomawo Christmas nenjikola Christmas ndi kalenda nvaawo ngenda mukono 26 ndi kiwaatule 31 ndi wankulukuku nga lumu ndi gaba papa omwaka guno bayimbi kyabasinza okukolera music nyimba ki ezisinza okukolera guno omwaka bangi Alien Skin ankoledde njagala kubuuzaayo kituufu obadde omisinga stage ye Uganda yes oba ogimisinga obadde omisinga stage yes oba ogimisinga omuntu yenna omuyimbi oba ogimisinga owulira nga okyagala bwagazi oba okyagala wawuliranga nti abantu tebakwagala ku stage ki ekyakugiranga mu bwongo anti wabaawo kyeboogera naawe kyolaba kati nze ngenda ku kyendaba era ne wano singa nalowooza ku kyeboogera saalizi naye nze kyendaba kyekyo kyolabye ekibuuzo kyange kituufu nti nno mwegasse nga be baagoba mu nkuuka kwe kudda eri ku nkwakyo festival olw'okuba Bitex yabagoba mu nkuuka fe okuba abaganda oba okwagala obwakabaka buwangwa bwaffe ate musinguzi mulimu gwe kati tumuleka n'amaliza enkuuka etujja kuyimbiza kyawulikika kitya mu matu go okulaba nti na Bitex musinguzi agobye Ronald Mayinja okuyimbira kabaka ngera bw'okiwulira kati naye okiwaamu ebbanga n'okireka bw'okola ekivulu kino wankulukuku olubaira nga talwanyisa Buganda Buganda erina amagezi agasinga ku kyoyogera eyawula